Omugaso gwa education njagala okiwulire leero omugaso gw'okusoma. Omugaso gw'okusoma si gwa kugaggawala. Education kye bayita education nti oli yagenze n'asoma kati nze ndi mukubulira kuba nina degree meka degree nyakiru kati ate kyenjogera ku mbandi eri waggulu mu bire. Education tereeta ssente. Omugaso gwa education si kugaggawaza. Education tebagikolerangako kugaggawaza. Education okugireeta mu magezi engeri gye bagireeta estimulating ekyankalanye ekoleeza obwongo. Omugaso gwa education kukoleeza bwongo. Kukoleeza. Kyova olaba tuli kweno app ng'omusajja yagikola Mark Zuckerberg ye ne education teyagimalaayo. Olwakoleeza obwongo bwe n'abuuka mu ssomero. Ba Bill Gates abaayiyazi kompyuta olwakoleeza obwongo bwabwe ne babuuka mu ssomero. Saagala obuuke mu ssomero nti professor yatugee tubuuke mu ssomero. Naye njagala okuzimbira ekifaananyi lwaki tubeera educated. Education kuwagala kukoleeza. Kuwagala kukoleeza. Kati oba oyagala okugaggawala saagala obeere na kirowoozo nti bwe naateekako eno diguri nga ngaggawala. Maze diguri bwe naateekako eno postgraduate diploma nga ngaggawala. Maze postgraduate bwe naateekako eno masters nga ngaggawala. Maze masters bwe naateekako PhD nga ngaggawala. Education n'okugaggawala tebiri wamu. Olwo professor atandise. Education omugaso gwayo kukuwagala kukukoleeza. Ekitegeeza bwe bakukoleeza gwe n'otayaka togenda kufunamu education. Oba akukoleeza bw'akukoleeza bubi tojja kuyaka. Awe wali ekyokuyiga. Akukoleeza bw'akukoleeza bubi tojja kuyaka. Akuwagala bw'akuwagala bubi tojja kubeera sharp. Akukoleeza bw'akukoleeza gwe n'ogaana okukoleeza tojja kugenda. Kiki mmotoka ogikuba ekisumuluzo. Mmotoka bw'ogikuba ekisumuluzo n'egaana okwaka tegenda mu maaso. So ogwo gwe mugaso gwa education. Kuwagala kukoleeza. Ekyokuyiga kiki ekiyinza okuvaamu? Nti bw'ogenda okusoma ekisooka olina okusoma. Okusoma kusobola okubeera mu ssomero formally. Oba okusoma kuyinza okubeera nga si kwa mu ssomero informally. Katusooke nkiddemu. Olina okusoma. Oba oyagala oba toyagala olina okusoma. Naye gw'ojja okusalawo oba onoosomera mu ssomero formally oba onoogenda awatali ssomero naye n'obeerako by'osoma okuguke. Abantu bangi bagenze ne bakuguka mu kutunga, ne bakuguka mu bulimi, ne bakuguka mu kusiba enviiri, ne bakuguka mu kukanika amamotoka, ne bakuguka mu kukanika amasimu n'ebintu ebya nga teyagenze mu ssomero. So kikukakatako okunoonya education yo whenever
Abaya bagenze mu masomero nga bola nti ffe tugenze ne tugenda Makerere ne tulagawa. Naye ng'ekisookera ddala olina okubaako w'owagalira obwongo bwo. Obwongo oyinza n'okusalawo n'ogamba nja kusoma busomi. Nze kanne educating neewagale. N'okwata ekitabo. Byowulira abantu bye bagaa nti nze nasoma katabo. Oyinza n'obutasoma katabo, oyinza n'obutagenda mu ssomero, n'ogaa nze ntuula ku podcast, buli lunaku mpulirayo podcast egi. Oba ya Newton, oba ya Jim Rohn, oba ya Haji Bakaluba, oba ya Senkai. Owulirayo omusomo, tukuwagala, to sharpen, tukukoleeza. Eyo ye prescription esooka. Kulwaki? Kubanga we are in the human race. Okitegeera? We are in the human race. Human race kitegeeza nti yagala oba toyagala abantu ng'abantu bagenda kuvuganya okuva lw'ozaalibwa paka lw'ofa. Waliwo okuvuganya. Race. Human race. Obadde okimanyi nti n'okuzaala obuzaazi omusawo asobola okuba ng'aliko baabadde ali mu kukolako n'avaayo ng'adduka ajja akole ku maama wo. Kuba mu akafaananyi k'eddwaliro maama wo bamuleese mu emergency nga mulwadde. Wabaawo omusawo waali ng'alina baali mu kukolako ne bamugamba nti ate ono omukyala alina pre-eclampsia. Ye pressure zigenda mukyankalanya jangu omutaasi. Omusawo n'ajja sipiidi ataase obulamu bwa maama oba omwana. Kitegeeza nti obeera odduse race n'osinga bali baabaddeko kati gwe gwawadde priority. Okompiitinze ovuganyizza ne dokita byabaddeko abitadde. Kati enensi ey'okuvuganya kyogenda osinga okukola gwe okwekotogeranga gwe. Kubeera ng'omwezi gukuyitamu. Omwezi gugenda kukuyitamu nga towagadde ku bwongo. Nga tokoleezezza kiri kye baateeka wano. Regina akyogedde bulungi nti ne fertilization yennyini is survival for the fittest. Kuba era bwe nali wano nabasomesaako lumu negamba nti amazzi g'omusajja bw'ogassa ku kajiiko akasukaali ke bayita ka teaspoon, gasuubirwa nti amazzi g'omusajja galimu spams oba enkwaso 4,000,000. Naye mu ezo 4,000,000 mulina ovaamu enkwaso egi yayina ofubutuka emisinde. Yoga paka kusanga ggi. Era bw'esanga eggi bano bonna abanga babagamba mwebale kujja. Abalala 3,399,000 mu 9,999,999. Abo babeera balemeseddwa emisinde. So ekyokuyiga teweerabira. Oyina okuba ng'owagala obwongo teba kulimba mukwano gwange. So awo tutandikira kuwagala bwongo. Kyobulaba abantu basiba bambuuza negwe n'osoma diguli ey'okuna n'ogimala kati ogenda ku diguli ey'okuna yawedde naye ate ngenda olumala diploma kweyolisi ate nina okweyongerayo. Okitegeera ngenda kweyongera nsome diguli ey'okutaano nina okukola masters mu mateeka. Kati oyina kwebuuza lwaki ayina ennya ayagala kusoma yakutaano nga gwe oyina emu tolowooza
tulowooza ngwebu ne bw'onooba toyongeddeeko education eri fomu ya university soma ekitabo. Abasajja bawandiika bino ebitabo bijjudde amagezi naye musigadde eyo nga muwaana abasoma ebitabo nga nammwe musobola obisoma. Pasita akwata Bayibuli eno n'asoma omubuulizi n'asoma engero. Omanyi omubuulizi n'engero amagezi agamaze 10,000 gy'emyaka nga gatudde awo teri aganyeenyaamu. Amagezi agali mu ngero agali mu mubuulizi. Amagezi agali mu ngero. Ne bw'ogamba bugambi nti kookwate Luka oba Yokaana oba Matayo oba Mako osome just engero Yesu ze yakozesanga. Omusajja yagambanga bugambi Luka 14:28 ani ayagala okuzimba ekizimbe n'otasooka kutuula wansi kufuna mbalirira. Okimanyi mbu Yesu mweyo layini emu yazingako diguri ezisukka 6. Mu layini emu yazingiramu diguri mu quantity surveying, degree mu architecture, degree mu civil engineering, degree mu structural engineering. Mu layini emu najja n'akwata layini endala nti kabaka kyoyo ayagala okulwana ne kabaka omulala n'atasooka genda kwogeramu na kabaka oli alabo babasobola oteeseganya, alabo basobola okumanya ebyokulwanyisa kabaka oli byalina such that olutalo alugaana okubeerawo. Layini egi n'ateeka omu degree mu espionage, degree mu information security, degree mu cryptography, degree mu confidentiality, zonna mu layini egi. Kyovulaga nti okusoma kusobola okuba mu university oba oyinza okusalawo n'oga nze nja kusomangayo ku Bayibuli oba nja kusomangayo ku Quran oba nja kusomangayo naye ng'osomye, oba nalabangayo podcast naye ng'osomye. Teweerabira education mwe tujja knowledge oba amagezi. Mu kusoma mwe tujja amagezi. Naye amagezi ago it's just potential power. Togezangako n'obeera ng'oli musomi student wa House of Wealth n'okeera n'obeera n'ekirowoozo nti knowledge is power. Togeza bali abalala abatasoma zino podcast baleke bo bagambe nti knowledge is power. Knowledge is potential power. Kuba amagezi obugezi okukubeera mu mutwe n'otagakozesa obeera watusaze. Loosi esooka kuba mu akafaananyi tuli mu nnyumba, ennyumba ekutta omuliro. Tuli mu nnyumba, ennyumba ekutta omuliro nga gwe omanyi oluggi we luli naye n'osirika bwoti abantu ne batomera ebisenge n'otabuulira abantu oluggi we bali, ffenna ne tujjira mu nnyumba. Obadde ne knowledge naye olw'okuba togitadde mu application tefuuse power. Nakugamba ne bw'olitambula gujja kukola gugwo gwakutambula, oba tolina transport tujja mubawa. Togenda kusanga asomesa nga nze, ekyo tebajja kukikuwa. Mukama ekyo takigabye. Ekyo Mukama takigabye. Afubye okulaba waliyo omusajja gy'osomesa ng'ayambala galubindi za tinti waggulu, azaala abaana abatuma amamotoka, diguli ayina ezi. Okitegedde? Kati nze bwe mbikugamba ng'onootinga ng'ossa mu nkola. Bwe tusomesa oba ondabe ku BBF na Haji ne tusomesa n'ogamba bugambi wabula abasajja abo ababiri nandiyagadde obasisinkanako omusajja oyo omusajja asomesa n'otassa mu nkola
oba olemesezza your knowledge to be power. Eba esigadde mu potential power. Esigadde ku minzaani erinda launching. Okitegeera.